Mulimu abaseza b'ebisiraani nga gamaka toswaga wasaamu oba tosobola kugafumbirwamu. Ono omukyala ekisiraani kye ye yakyereetera. Ekisiraani kibanga kitambo kubanga n'ekitambo bagula kigule. Kati eddagala eryo lirimu emisoso, mulimu erimugamba nti gwe omuntu yenna gw'oneebakanga naye oyo ye ssaddaaka. Ku live oba ku Meeting Club on live kwetuba bulijjo nobairo kwetuli gwe mwana Katonda ali atugoberera wasuze otya wasiibyo kya Katonda akwagadde atya amanya bampita Meeting Club bongo oba Rima Sam sizidano ku Land Star okutukako gwe mwana Katonda ali eyo lekera awo okujoga sente zo kikyentegeeza emmere ya mitwalo 2 ate ogiri okolima okuba bakwita kujoga sente mu ngeri embi si kujoga bantu kujoga sente ogenza okwebaka ebikubisuze bikuluma oli mu kujoga sente zijja kunyiga zikudduke tukyali kwano ku Land Star lumuzeze ebbeeyi akamera akawoomu amatirirwa nago okunse eggulu lyokunse wano wolisanga gardens ennene okuzaama enteefuteefu era entegefu baweyita bawaitress abakakkamu abakugamba abakusikiriza okulya sente nga bw'omwenya ne buba n'ebizibu babikwerabiza wano bubasanga Friday ba live band ekibano kiba kijjobyo kukuba lukoba bakuwulira bubi sound eri mastered obulungi sound enteeketeeka obulungi sound gye bapima era ekutula mu bwongo naye n'owulira ddala nti weewaawo abasajja bakuba enkoba wano wogisanga kuyingira bwereere jangu twegatteko tojja kwejjusa tulekerawo okugenda mu bifo okucakala ate ne tucakala nga bwe twekubako ensiri mu kibuga mu makkati wano n'ensiri ffe bwe twazigoba abalala baga nti anti omanye Kampala ali mu kisenyuza ensiri nedda tuli mu Kampala Makindye ne tojja kulya wadde n'akaswera akakaabira mu kutu jangu ku Land Star akasente tukawe value metanikira bongo jebaleko webale kuweereza amanya sijja kugoogera nina kyensaba bantangazeemu waliwo omukyala awangalidde ku kyalo kwembeera mugagga nnyo ayina ssente yazimba n'ebbanga lyonna mulabye ali yekka wabula ku kyalo kyaffe yafuuka emboozi buli musajja gwafuna yafa kituufu nakiwulira ne nange nkirabyeko nakalaba 3 nenza okujja ku kyalo najja bagamba nti yakatta abasajja 5 bwe ngatta bana 3 ne bana 5 sigwe 8 gwe 8 ogwakakutuka abagulira emmotoka n'ebintu ebyebbeeyi ku abagulira emmotoka n'ebintu ebyebbeeyi n'abeera nabo ne bategeka embaga ku lunaku lw'embaga nga bulayo wiiki nga 2 oba 1 oba ennaku nga 3 oba 4 emmotoka z'abagulidde ze zibatta bonna abafa bubenje mpozi nawulirako nti waliwo omu eyaseerera n'agwa naye n'engeri yagwamu yali fani kubanga yenno yafa lwaleero ng'enkeera mbaga yali alambula kidaala ngeri gye baali bakizimbyemu n'aseera naye kuba ku mpaji n'aseera naye kuba ku mpaji y'ekidaala n'akubako omutwe n'afa kiki ekyo ddala abamu bagamba buli bwasaddaaka kwe kufuna ssente abalala bagamba nti wa kipali abalala bagamba nti Illuminati abaga nti yandise Minati abaga nti Illuminati mbadde nsaba onkyalise ku mugugu dimaliza atunyonyolemu ekiba kisiraani mandwa abasaddaaka oba kiba kikula kya muntu nga talina kyakikolera mwebale kuweereza mbagala nnyo amannya sijja googera
omukugu abantu batandise okukkiririzaamu bajja kukkiriza mpola mpola nti ebintu tubimanyi, bajja genda bakkiriza mpola mpola. ziremu someremu mbiwulidde bulungi, mbiwulidde amatu mbadde nkunkumula. omukyala Minati yamuyise Minati Illuminati anti era nga nabagamba nti ekigambo Illuminati kya luzungu oba kya lulimi lweri bw'oba okizizza mu Luganda nti aba mukyala wa kugamba Namisambwa Namandwa yandibadde munnamandwa kikyamu kyekiri awo abantu sooka beeyanjulire wadde erinnya yali yanjudde wano nti sooka ombuliza omukugu amanya Bimaliza Angelo era ge bateekamu ne ku YouTube nga baagala obuyimba bwange baliwandika mu Luganda Bimaliza Angelo. Mutabani wa Sikola mulya nnimire mpala n'obwavu n'abatanjagaliza isebo maze okweyanjula twali kyoleseeyo asireseeyo mpala n'obwavu n'abatanjagaliza Sikola akayimba ka Lava audio eri out oluteekamu Bimaliza Angelo mu Luganda Lava kajjabuzi navabye ngaokola challenge awo nga odigda walukubye tujja bayimbira abantu tubajjeko stress. Bimaliza sebo kigenda mu maaso ku muntu oyo omukyala oyo yagambye nti mutangazeemu ayagala kumanya Bisiraani Minati bwatyo bwe yakula talina kyakikolera oba omuntu bwatyo bwafuna sente zintu zo ebitambuliramu ne Illuminati wali kakati bwe ngenda okubatangaaza ebisiraani gyebiri era ebisiraani biri mufe abantu era osobola okifuna ng'obadde tokirina. Kakati omukyalo oyo ekisiraani ekyo kyalina kubanga ekyo kyo kiba kisiraani. Ekisiraani kyalina ekyo si kizaale kubanga alina baganda be kyensuubira kiri kuyeye kama kubanga senga kibadde kizaale senga bonna baboogerako nti bwe bali kubanga ekisiraani ekyo kubanga mulimu n'amaka nga basezi ng'ate tebalina kisiraani kati mubamu amaka nga basezi nga balina ekisiraani kubanga ekitambo bugagga kati teri musezi mwavu abasezi nga bali tebalina namanyu baavu anti naye nga ettaka ennyumba bwe yagizimba liri ng'ate ddene ku kyalo wasinzira nasera asobola okuva wano neeri naye nga wonna watambulira wuwe teri amugambako kati baba bagagga kati n'osangayo abasezi ate nga bo baavu be baabalya kuba musezi alya taba mugagga kubanga njala era yemuliisa si ate n'oba oyagala nga okusa osobola okulya kitegeeza nki kitambo kireeta njala kiba n'enjala kati nga tebalina ssente mufo kyokugula balye ku kisolo oba ku kiki bo balya abantu. Waliwo agamba nti nedda nze nemba n'emmere ntya tusuubula ennyama waliwo abasezi abajja mu Kampala nga tebalina babayigira naye kyakola ennyama y'abantu bagisuubulira ddala kuva mu byalo nga balina n'abasezi beejenti kubanga yesinga okuba eyalayisi oli mugagga alina buli kimu nga akanyama k'omuntu waakiri agulako kilo n'akiteeka mu firiigi ateekako mu mmere ate mugagga nga ali mu fake life si mugagga bituufu kubanga ennyama y'omuntu yalayisi ekisooka bamulinda amaze kufa batwala wa bwereere ekyokubiri obo bakyalidde era ne bakutema bakutwalira bwereere bakuguza emmeka kyenkugamba nti yalayisi kati baba bayala dhani okugula embuzi oba ente yo talina wajja kugijja ku bwereere bajjamu kuba ogw'obubbi naye gwe omuntu gwe weetutteyo ng'okyala so kati ekisiraani kyetubadde tuliko nti abali mulimu abasezi ab'ebisiraani nga gamaka tosobola gawasaamu oba tosobola kugafumbirwamu kati ono omukyala ekisiraani kye ye yakyereetera ekisiraani kibanga kitambo kubanga n'ekitambo bagula kigule okitegeera kati n'ono omukyala ekisiraani
ye yakyegulira, yagenda n'afuna eddagala ng'ayagala bugagga. Kati eddagala eryo lirimu emisoso, mulimu erimugamba nti gwe omuntu yenna gw'oneebakanga naye oyo ye saddaaka. Kati ye nga buli gwe woofa ng'obadde wagendako naye obugagga bwe bukola ki? Bweyongerako. Ekyo kiba kifuuse ekisiraani nti mu piriyodi eyo ng'omuntu oyo yeebaseeko n'omugagga oyo, ono naye bagenda okukozesa eno ebbali, nabo bakigabana. Yes. Ate naawe gw'omuvubuka afunye omukazi ali mu kikula ekyo, naawe oba wa bisiraani, obaako ekisiraani, kubanga ekisiraani kitambulira ku kisiraani. Ow'ekisiraani afuna wa kisiraani, n'ow'omukisa afuna wa mukisa. Yes, bwe kityo bwe kibeera. Era tosobola kubeera nga oli wa kisiraani ate n'ofuna omukazi ow'omukisa, tebikwatagana. Kubanga omukisa guba mukisa ki ogutasobola kukutuusa ku mukisa. Okategedde? Omukisa gwo gukuwa ebintu nga bya mukisa. Gw'okwana aba wa mukisa, gy'olaga emikisa kuga gikwetooloola bwetooloozi. Naye bw'otomera ow'ekisiraani naawe obadde olinayo akasiraani. Kati ate awo n'otomera era ow'ekisiraani, era ggwe lwaki saabalala? Zaba nabagamba nti nagenda nenfuna omukazi eyo, naye omukazi buli wemba naye sifuna ssente, naye kennyini aba wa kisiraani. N'oyo atazifuna aba wa kisiraani. Gwe lwaki wafuna wa kisiraani? Kitegeeza ekisiraani kyo kyakutuusa ku waki? Kuw'ekisiraani. Kisiraani bwe kityo bwe kitambula. Kati fe abasajja n'abakyala ani aleetera munne ekisiraani? Y'oyo aba agenza okunoonya ssente mu ngeri etali ntuufu. Kati muzinoonya mu ngeri etali ntuufu okifuna. Kati ebisiraani ebyo biviira ddala ku bintu bingi. Omukyala osobola okuggyamu olubuto. Olubuto olwo ne balusuula mu ttooyi. Gwe n'oba nga obiraba bulabi bw'otyo n'otabifaako, olwedde oba omaze okkifuna. Oba omaze okkifuna. Era abagenda okugendako naawe nabo bagenda kukifuna, nabo babonaabona kyekimu. Era omuntu eyajjamu ku lubuto ng'akigenderedde, kubanga waliwo olubuto oluvaamu obuki? Obuvi. Kati gweoyinza obutaba nnyo bubi, okitegeera? Naye era toli bulungi, kubanga olubuto olwo nalwo okuvaamu lwokka kisiraani. Naye ate gwe toyisibwa bubi nnyo, obonaabonaako n'engeri y'okufunamu ebyessente n'ebirungi. Gwe toyisibwa bubi, ng'ono yalugjamu ng'akigenderedde. Mbolooko omusajja tandabirira, nze n'akasajja ke nazaalamu sikeko ke nali njagala, okitegeera? Nga olinamu okwerondalonda, oluggyemu baluyiye mu ttooyi, balugiramu mu ddwaliro, era bo babiyiwa mu ttooyi. Gwe kikulondoola omukyalo oba olina okubaako n'eddagala ly'okola ki? Ly'onaaba okukyeyambula. Waliwo omukolo ogukolebwa, abalala abantu bye batamanyi, obawo omukolo ogukolebwa, then awo gwe n'otandika okutambula mu mirembe. Naye kiri kijja kukulemerako, era ebiseera ebisinga omuntu ajjamu olubuto atwalira ddala ebbanga okuddamu okuzaala. Era ayinza n'okulowooza baamusiba, ayinza n'okulowooza atwalira ddala ebbanga nga tazaala. Kisiraani kyamuyoola. Kati nga tuli ku mukyalo oli, abasajja boogambye baafuna abagulira amamotoka ebyebbeeyi. Kakati nze kyensobola okunenya ku mukyalo oyo nti kati akimanyi lwaki abatta abaana ba banne. Anti yayinza okuba buli bwatta nga sente anti sente afuna, naye bw'anaaba ng'agenda akola bw'atyo, kubanga nze nandirowoozezza nti kubanga bw'oba ofunye eddagala ne limala okugaggawaza lisobola okukyukamu omusawo bw'aba gy'ali. Kisoboka, emmandwa tekyusa. Emmandwa tesonyiwa naye ate ekyusa. Okukyusa n'okusonyiwa byanjawulo. Wali oba togenze kwetonda, wali oba ozzeeyo kugamba nti kyembadde nsaba kati tusobola okukolamu bwe tuti ne tukyusamu bwe tuti, ababadde abantu ngenda kulundanga ente nga nnyingi, kuba kati omaze okugaggawala ozisobola. Kubanga luli ekyakutwalayo wali mwavu ng'onoonya bugagga, nga nezigula ente tozikola ki? Tozirina. Ne bakugamba nti gwe kwanangayo omulenzi oyo bw'anaafa ebitategeerekeka ng'ofuna ki? Sente. Kakati n'ofunayo abavubuka abo ng'abo bosse, kitegeeza omaze okukola ki?
okugaggawala olwo ogendera ku option endala noga kati abantu nkoyo okukola ki okubatuga kakati tulundeyo kati kanundeyo ente zange 10 kuba kati sentence lina ebintu ebyo bitambulirenga muki mu nte tumaliza bintu madde bimanyi mu basajja nti abasajja beyambulira mu bakazi n'abakazi kituufu beyambulira mu basajja n'abakazi babikola kubanga n'omukazi oyo gwe nkugamba aba ajjeemu olubuto wadde aba tategedde neera bw'ogenda naye akikusiiga naawe bintu byakwegendereza bwe bityo ebintu byakwegendereza y'ensonga lwaki ntera okugamba abantu nti amaanyi gali agabeera wali mu kikolwa amaanyi ga butonde ago temugatwala nga byakusaaga oba byakuzanyiramu ng'omwami omukyalo oyo muweeyo kasente tomuwa olw'okuba yakakusabye ate tomuwa olw'okuba omwejjako kamuwe ng'osiimye bulungi nga osasudde anti obeera oyina kyowonye ng'omwami bwe guba mukisa oba ogututte mu mirembe n'obwenkanya kakati bwe kiba kisiraani ekyo oba otoddeko ekyandibadde ekingi oba otutteko ekitono kubanga okoze eki ogabudde akasente kano kategeeza kibanga kikuba nsiko kibanga kikuba nsiko kamuwe togenda bugenzi nga weeyagala nga gwowoza bano omwana oyo kyenva mwagala tansabayo yadde n'ekikumi okitegeera mubijjeemu okusaaga kubanga awo we wali okufa mistake zonna ezituleeterwa okufa kubanga eba slide mistake nezona zonna zeetoolere awo amaanyi gali awo yes amaanyi gali awo byonna ebizibu byojja okufuna bikutuuse paka wonootuka okuva mu bulamu bw'ensi era amaanyi gaba gaavaawo naye mu nvaawo gye gavaawo olwokuba gwe kyali kikolwa kyakunyumirwa tosobola kujjukira so kati ekintu ekyo kigazi ate era kinene nnyo kyakutuula wansi n'okinoonyerezaako awo kati kubanga kati omulenzi jjukira omukyala yakuteekamu ssente ate nga si yateekeddwa okitegeera mumaze ekikolwa ye yakuwa gwe muwe anaakuwa mu mbeera enki endala gwe muwe yes gwe muwe wakiri azikuddize okategedde gwe sasula wakiri mukwetooloola anaazikuddiza okitegedde kubanga waliwo amaanyi bwaba n'ebipalire byonna yes ate ekirala abasajja n'abakyala mwewale nnyo ekikolwa ekyo eky'omulundi ogumu okitegeera takuddira akikulekedde nate bwoddamu ogwokubiri ekintu kyo kimukomeddewo omuzimu gwe kyeyisinganya bwemuki guba ogumukomeddewo naye kubanga omuntu kati kiringa n'omuntu ng'afiiriddwako omwami omukyala ng'afiiriddwako omwami n'omwami ng'afiiriddwako omukyala mwenna muyina emikolo gye mukola gwe omukyala bwe ofiiriddwako omwami olina omukolo gwokola nga gw'omu okwejjako ebisiraani kyokka bw'oba toyina kyokoze omwami ono gwogenda okuddamu okufuna mugenda tambulira mu bisiraani ebyo kyova olaba nti nabadde neebase mbw ate sima omwami n'akomawo simanyanga kati byokola byonna byonna bibaamu okuba nga tebitambula byesiba kubanga oli ye alaga nti yakulaba nti afiiriddwa omwami abaala okyali wange kati wabawo omukolo ogukolebwa kati bw'oba togukoze otambula n'ekisiraani ekyo ebbanga ddene kati naawe omwami ng'ofiiriddwako omukyala era naawe oyina by'oyina okukola waliwo omukolo gw'olina okukola kati byonna era olaba bwe guba nga mukwano byonna biba byetooloredde mu kukola ki mu kikolwa kiri kyenaga nti wabaawo amaanyi ag'enjawulo nti Katonda yatukola ng'awo omuntu we mulina okuba n'enkolagana entuufu lwakuba nti nno kati ffe ng'abantu tukozesa okutegeera kwaffe mu butategeera nekituleetera ate kubanga kuba kwawukana buli amala misinde abanga okitegeera naye nga eba nkolagana kati yenkolagana mu kugiwa ekitiibwa kwe kubanga ogezaako gyegendereza n'olema ginyooma nagisaagiramu bino sugar mami abakyala basigira ddala abavubuka ebikolimo n'ebisiraani n'abasajja nga bwe bakikola era ebisiraani tebibeera ku bakazi bokka bisinga ate mu basajja
kubanga kati lwakuba nti oyo twalabye oyo omukyala bw'atyo naye nga abaami bangi nnyo ne ku basawo nga babagamba nti genda ofune omuwala mwegatte naye omulundi gumu. Omuwala akanya kubeerawo n'agamba naye nze nabaaki omusajja oyo namukola ki takyandiko okuva weyamala kati efuula biza akola ki naye nga alina ekigendererwa. Kati kitegeeza gwakisiiza omukyala n'omukyala ajja kisiiga era omwami omulala kigenda kitambula bwe kityo. Kati tikasana kozesa kapiira akapiira tekalina wekaganira gundi tekalina wekalemesa kisiraani kali kakola ku bya bulwadde kubanga kyekisiraani ne bwobeera nga oyambadde engatto oba gambuutusi tebasobola kutega ttalo bali kutega nerikwata kati ekyo kifaanagana n'akapiira tekisiraani kyo kisigala kikoze eki kikutte. Kakati obutatambulira mu bisiraani oba gwe ebisiraani obutakwata okoze otya? Kwe kufaayo okubanga obeera buli ssaawa onaabako kuki nga weeyozaako buli ssaawa weeyozaako. Mu kweyozaako togenda tomera ba bisiraani gojja tomera ba mikisa mwe gitambulira. Yes, ndowooza oddiddwamu oyambiddwa olambulukuliddwa omuntu ono ayinza okuba ddala tisi kisiraani n'ekirala kati abavubuka abo bonna abazze bafuna obubenje nga bayita mu kuba nti omukyalo oyo byabibaleetera n'abavubuka baneeno oba omuntu yenna gwali eyo tewaliwo kituuka mu bulamu bwo nga tekyakujjira mu kirooto. Ebirooto bino mu biwa ekitiibwa Katonda yengeri yokka gy'ayogerako naawe kubanga tagenda ddoboozi kuva mu ggulu nga mu ebitabo bye bagamba ye Katonda ekiro ng'akuwummuzza omwoyo gwo ayogera nagwo. Kati mu kwogera nagwo olw'okuba nti nno Katonda nga bwe nabagamba nti amagezi ga Katonda gasinga ensi obunene kubanga ge gaakola ensi. Kati gaba manene nnyo oba gaba mangi nnyo tasobola kwogera naawe mu njogerayo kyetoololera mu ngero agatta ngero kati nga gwayagala oba tokitegedde buuzaako ku balala okumanyako kweyongereko otegeera obulamu bwe engeri gye bugenda otambulamu. Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Bw'oba otegedde ku kirooto ekyo era Katonda kyava akikuleetera nti kisoose mu nsi y'emyoyo kigenda kujja mu nsi y'omubiri naye kyegendereze weerwaneko kireme kubaawo. Okitegeera naye gwe olw'okuba wowabiroose bamanyi n'okugamba mbu ebirooto birimba. Omanyi nange mu luyimba luno olwalaava nina we nakoogerera nti amazima ebirooto birimba tebirimba. Awo twali tuyimba buki tuyimba mu buyimbi naye ebirooto tebirimba era si byakusaagirako. Ebirooto Katonda yaba ayogedde nawe direct. Kakati bw'oba tosobodde kukozesa butonde bwe amaanyi gateeka mu butonde bwe okusobola okuwugula ekirooto ekyo n'okusobola okuba nga oloota birungi at least fukamira omusabe kubanga ye Katonda wonna wonna bw'obanga omunoonya tafaayo butya bw'omunoonyeza yaba amanya bambi oyagala mutegeera olemereddwa buki bulemererwa ajja kwanukula n'okugezaako bijjawo. So dimaliza omukyala si bisiraani kyamwambala akikola agenderedde kyamwambala ate n'akikola ng'era akigendedde ng'akimanyi wa bisiraani kubanga waliwo omukazi era abakazi abo boolaba nze mbawannyo ekitiibwa. Waliwo omukazi akugamba ng'obadde omwagala naga naye nze ndi mulwadde nja kukuttira bwereere gwe n'olemerako onemesa ebyo weebityo. Abalimu amagezi abamu ne agenda okumunoonyerezaako nga kituufu. Abakazi bannaye balungi nnyo kubanga teriyo mwami akikola. Omwami n'agamba akawala katudde nako nti nze ndi mulwadde tekisoboka. Okitegeera naye abakyala bo boogera. Kati n'oyo omukyala ow'ekisiraani yandibadde ayogera oba n'akireka n'akola kiri kye tugambye n'atugumbulanga ebisolo okukyusaamu kuba kati agaggawadde akyayagala ki kubanga abaana b'abendi abo bagenda okufa nga balina abalala ate be beegasse nabe baasiiga. Tekikoma kwabo bokka kyo kibeera kitambula kiro guli gulwa guzimuzimu oba ogutambo
kati amagezi gempa nti mbadde ngamba nti n'abavubuka tewali kikutuukako nga tuwakiroota ebirooto ebyo mu bifeeko nnyo bwe bakikulemye okulambulula tosirika kubanga ekirooto si kyama tosirika tebasirikira bulwadde kyebayita ekyama kyekyo kyoyogera nga kijja kuleetera obuzibu nga kirimu okutta biki ebyo byebyama naye bino enjala ennuma obwavu bunnuma obulwadde bunnuma naloose kino tebabisirikire byo si byama bitaasa gwe bikuviireko okuwangaala ng'abantu bakuyambye okitegeera naye bwoba toyagala kuwangaala sirikanga omuntu ayagala okuwangaala afaayo okunoonya okumanya akyogera bakisalira amagezi kati ekirooto bwe bakikubuulira kimala ne kikendeera kubanga waliwo eyaŋŋamba nti yaloota ali bwerere ng'ali bukunya atambula mu bantu bamusekerera kitegeeza byakola bya buswavu yeekomeko taddamu bikola ki ndowooza olabye olugero katonda bwaluleeta aleeta oli bukunya kati gwe noobeera eno mu magezi go notandika oba mba ngenda kugwa ddalu mbeera ntya nga ndi bukunya oba ekitegeera so nga ate okugwa eddalu ate nawe oloota birala okitegeera byoloota otamidde ovuya oli mu kkubo okitegeera kati olaba katonda bwe baleeta ebirooto kubanza ebirooto nkozesa bwongo bitegeera era nze bw'oba ombuulidde ekirooto kyo ntuula wansi nenkitegeera nnyo ate ngendo kikugamba nga bwe kikola ki amagezi gempa abantu mu bikolwa ebyo mufeeyo okweddabulwa nga munaba ku ddagala ekyokubiri ekiba kikujjidde mu kirooto kibuuzeko ku munno okusobola okwetangira nti omukyala gw'oli naye era akugira mu birooto mu mbeera ennungi n'omanya nti oyajja kuba wa mukisa omwami akugira mu birooto oba omukyala akugira mu birooto bwajja mu bubi mwesonyiwe kubanga omuntu omulungi lwaki ate mu kirooto olwoto olwanagana naye akukuba ngumi akutuga bw'aba akukozesa amaanyi gakozesa malalamu banga ebyempaka ebyokulwana kyokka gwe era osigadde owulira gweoyagala omuntu ajja mu birooto mu mbeera embi bwegendereze ebirungi ku nsi ne mu kirooto bijja biki birungi n'ekibi ku nsi era mu kirooto kijja kiki kibi muve mu ebyo by'abantu bebabasudiya mbu yaloose obubi mbu kufuna ssente tezina we zikwataganira nabubi nga babulogerako bulogezi kusiraana okitegeera mbu ate n'aloota ssente mbu oyo yaloose obwavu tebiriyo era ezo ssente oba ojja kuzifuna era oba ojja kubeerako omuntu alina ku kasente kubanga bisobola obutajjirawo kati naye nga birijja waloose ofudde mbu yabadde akkusa ani akulimba nze kyenjizemu kiri kimu kyeza bano abantu aba bagenda mu kikola ky'omukwano n'asooka akuba akabonero n'asooka asaba banywerere ku ekyo ebisiraani asooka n'abigobawo dde neyeegatta ate munnange era kyoyogedde ekyo kirungi nnyo nga bw'oli emmere n'osooka osaba katonda oba n'omwebaza twandibadde nga omukwano nga si gwakupapira omukwano bwe mwandibadde mumaze okwekwana bulungi naye oba mugenda mu kikolwa bannaye musooke mwenna babiri mwogereko ne katonda okitegeera ate obudde tebubaawo yensonga lwaki n'ensi tujyamuka mangu olw'okuba nti ebintu ebimu tetwabiwa buki budde ne katonda tajja kukuwa budde ng'akujja mu nsi kakati tuba nga twetaaga wangaala tuwe respect oba tuwe ekitiibwa obutonde bwa katonda osooka n'ofukamira nowebaza katonda ate omala omwebaza era n'omugamba nsaasira sikozesezza magezi gange ne kubadde kwagala ngenda kukikola mukama katonda naye nnyamba neme kifunamu biki bizibu era bwe kinaabaamu ebizibu ojja kuwulira nga tengerera agaanyi kulwaduna n'ensi yange weraba